omukyala akola kyamaanyi nnyo atunulirwa nnyo ng'omuntu omukulu kumbalu lwakuba yagireetawo yajja n'omukyala ate n'ekirala omukyala lwaki abeerawo nnyo nga bagenda asala omwana w'obulinzi omukyala yazaala omwana ate ako nkagadde nnyo ate anyway maybe ensonga enda gyesobola okubeera kino twogerako like omuntu yandibadde asobola like omuntu ayinza okuba nti ayagala okutegeera kubanga musala embalu katugeze njaga oyogedde ku nsonga nti no omusajja omugisu yagwa mu mukwano n'omusebeyi kati awe ngweno kubukiza ekibuuzo ekigamba nti atugeze ndi musajja musoga oba ndi musajja muganda ndi musajja mugwere oba kangeze ndi munyankole njagala kubeera nti no mpasa mugisu ngudde mu mukwano n'omugisu omukyala wembanga nti no like njagala kugenda kubeera nti no omukyala oyo muwasa nange mbere nti no mpasiza omugisu nange balina okusala embalu nendoka muwasa oba sikirizibwa oba kangambe nti no nsolo mwetwalira nga tebasaze na mbalu osobola mwetwalira nga tebakusaza embalu naye kisinzira mu ntegeregana yammwe naye ennaku zino ku mulembe oguliwo obeera musajja nabaki nga tebakusalanga gyebali of course nga tayagala kumusala yenga agamba nti nze sobola kujjako omubiri gwange katonda yagumpa ate kati kwakisingusalako ngenda ntya ne banziika nga ebipatisi endala zibulako nedda mukulu Juma ne Yesu mwenyine yaleeta enzikiriza bamusala kati nze kweyo ensonga ntunuulira abagisu nga abantu abakola ekintu ekiri ku mutindo lwakubanga Mukama yakireeta Yesu bamusala bamutayirira kitegeeza kiri mu nzikiriza ate n'ekirala kireeta obuyonjo it's part of hygiene kati obeera musajja nabaki nga n'okusala obusazi even hygiene wagigaana Katonda ali kubuuza atya nga ne Katonda omwana we wennyini yamuwaayo ne bamusala kitegeeza omwami yenna olina okuba nga at least bakutayirira nate bwe tebakutayirira ogwo musango ogwo ekyo nakyo nsobola kyogera bwentyo oba osanze omwana gubeera musango lwakuba kati ffe ng'abagisu ebbanja tuyita bbanja oba olina ebbanja oba tonaasasula ekitegeeza newenfa era still musigala mu mmanja kasita obeera mugisu newoofa ne bakutugamba nti ofudde naye tebanakusala bakukwata bakuyimirizaawo we bati bakukwata ne bakuyimiriza omusajja omulala n'akwata eno omulala n'akwata eno oli najja n'akusala naye ate akusaze tadda kusala abaana abalala oyo aba amaliriza ku gwe asembye naawe abatakyadda kutayirira amaze naawe ne bamala ne bakuta omulambo gwo ne guswala n'ogenda ng'omaze ebbanja lyaffe nayo genze nebbwa Anyway, the story is so interesting. Gwe wena ali PBS TV nkugamba nti no munna bino byonna bisanga wano PBS TV. Nze Kiwanuka Juma ndi wano n'omukyala Marion. Of course akola wali ku UBC. Asoma mawulire mu lulimi olumasaba. Kyovula abantu nasaze wombere nti no nsobola okubeera nti no mukuletera atunye ku mboozi eno eri mu kugenda mu maso mu ggwanga erya Uganda ate ne wali mu Bugisu region naddala ku Bugisu culture. Anyway, omuntu yandiyagadde otegeera okusala embalu batandikira ku myaka emeka okuba nti okusala embalu kisinzira gy'oli gwe ng'omwana w'obulinzi lwakubanga omwana yenna ng'akula olaba ekivaako nembuuza ekibuuzo kino nina okay emabega eyo nalaba nga basala embalu naye nga ate basala abantu bakulu naye mukadde kano wenjogerera ndaba n'abaana abato bali kumubasala anti lwaki nkugambye ekisinziira olaba nandigambye nti emyaka emituufu gye gibeera myaka nga 18 Nate abana abasinga enaku zino eyembaale osanga omwana akula ne waba muto akulanga manyi nti balina okunsala lino banja akulanga akiteekamu nga manyi nti nino mumaliriza lwakuba ffe embaale tukimanya abagisu kiri bwe kiti ne oligenda wa bakugamba paka lazima embaalo erikuza kasita obanga tonasala paka olidda kati kitegeeza omwana ono akulanga manyi nti nina okubanga nsalibwa ate n'ekirala omwana omuto abanga akula alaba banene abalinzi abagenda okubanga bagenda asalibwa naye nga yeegomba era nga yeegomba omusala era nga gamba bazadde be nange nsaladdi kati ku lw'eyo ensonga abaana bonna omwana yenna ow'obulenzi alikula kisinziira ku mutima gwe ayinza osalawo n'ayagala embalo ku myaka 10 nga gwe taata olina obusobozi lwaki tomusala kati bajjawo obuvumu obwagala okubasala embalo nga bakyali bato we bato courage n'obuvumu ajijja ku banne
jukira it's a community of circumcision, meaning alabira ku banne ate n'ekirala akula bazadde bamugamba nti fino tusaliwa ate akula alaba banne bazina bagenda babasala ate nga basigala balamu kitegeeza nategeera nti kya bulijjo kiri part of us as bamasaba. Okay. Maybe for sure it's an interesting story. Omuntu yenna ali eyo nga si mugisu binajja birabanga byanjawulo nnyo ebyaddala byanjawulo nate bya bulijjo kufenga abagisu lwakuba kati obeereye bugisu if you a man tosobola kwekweka n'omalako lwakuba newogezaako otyo nti weekweke paka lazima bajja kukutegeera bakutegeera batya mukazi wajja kuloopa waatakuloopa abaana bonna be basala kati babagenda osala mu mwaka guno babaira n'ettamu erinnya lye beeyita nti bamakochi. Bamakochi is a group of boys who were circumcised during a certain or particular period. Abaana abo bonna be basaze omwaka guno abamanyi nti ku mwaka ogwo nga bakyasala mu mwezi bwe guti basala gundi ne basala famire ya gundi ne basala gundi ne basala gundi ate bagenda bakubuuza gwe wayingira mwaka ki kati bw'obanga wayingira mwaka n'ogamba nayingira 2024 kati oba kyo kimanyi oba tewasala oyinza ogamba nayingira 2023 kati wogamba nti bansala 2023 kitegeeza tebakusala reason being 2023 gubeera mu mwaka gw'abawala oba oli kulimba 2023 basala every even year what is even year is guno mwaka gwe balisalirako omwaka oguddako gw'abawala. Okay. Sinti gw'abawala lwakuba nti bagenda basala nedda naye lwaki baguyita gw'abawala ogwo mwaka tebasala balenzi ogwo mwaka gujja ne dance gye bayita ennemba abawala we bagenderamu ne bazina ne bafuna abalenzi gwe basala ne bafuuka abasajja abawala bagendamu ne bazina kabeeranga akadoli naye nga it's just a dance mu dance eyo abawala mwe bafunira abasajja bali abasala embalu kati singa like sasala mbalu sobola kufuna kwaba wala sobola kufunako osobola bafuna naye nga bakuzanyirwako lwakubanga paka lazima nawe bajja kuloopa bakugambe tewasala nawe paka lazima ojja toka ekisero osale kati oba toli mugisu nga tonasala nawe okkirizibwa okuwasa kisinzira ku ntegereganayo n'omwana waffe ow'obugisu kati wemba mutegereganye bulungi still ajja kugumira ekyama kyo next banne bajja musekereranga ajja fuuka ekisekerwa bawo tebamusala bwe bityo. Okay, then waliwo yanjagala otegeera ali mu kutulaba ku PBS TV asi mugisu naye yanjagala omusala embalu mu kulaba okuko like musobola okumwaniriza naye nasala embalu musobola okumukkiriza tusobola mukkiriza lwakuba eyo embaali bugisu parts of bugisu naye oba toli mugisu naye ng'oli eyo nga tonasala embalu ne batugwamu nti tonasala bakusanga ku luguudo ne bakusala ne bakuyimiriza ne bakusala ne bakusanyukira ne bakugamba nawe omaze ebbanja ly'abagisu era bw'otyo bw'olimaliriza naye ate oba toli mugisu ng'oyagala salira bugisu nakyo si kibi lwakuba ogendayo bajja kukusala ekyo kyatteeka tojja beereyo nga wakula n'owola naye nga tonasala nga toli mugisu naye nga wakulirayo oba ng'oli mugisu ne woba nga oli mugisu wakulirayo ne woba nga toli mugisu tugeze oli muki muteeso muki muganda naye ng'oli bugisu jobba esingira muganda wange bajja kusanga bakusale we bakitegeera nti tonasala kyentamanyi bamugezaako tukangakanga batajja bugisi simanyi bakanga lwakubanga tebakwambula nga toyagadde lwaki bakutegeera batya nti tonasala oba kulaba ebugiso ne bakulaba kati ng'okwanyoli bakazi bo bennyini bebavaayo ne bagamba nti tebanamusala oba pozi ng'oli lawuzelawuza tegeeza batandisa okulyamu lwa yuda si lwa yuda boogera mazima. Anyway omuntu yandagadde otegeera nga masala embalu ero mu kulaba okuko like singa obukeera ku makya nze bazadde bange ne bansala nga basala abasiraamu abasiraamu bakuyita okutayirira like nange mbasaze embalu oba osaze embalu naye oba tokikoze nga ffe culturally we do it naye ate still oba omaze ebbanja lwakuba oba olijjeeko eri eddiba for us our intention is okujjako eri eddiba kyekikulu kasita oba nga olijjeeko tetulina bulombolombo nti tugoberere kino oba kino kasita oba nga olijjeeko tetubalina kye bakubanja naye the difference comes is oba gwe wasalira mu ddwaliro bakunyooma
bagamba gwe basalira makansi gwe basalira kajirita atajukira mwe mukozesa biso kiso era gwe basalira makansi oyimirira otya ku musajja mekete gwe basala nga bakozesa ekiso kitegeeza tosobola kuyimirira ku oyo omusajja mekete yayimirira ku kiso misana mekete. Anyway, oline Kiwanuka Juma wano ku PBS TV. Of course also we are following ku TikTok, ku Facebook, ku YouTube, atokosa PBS TV straight to the world. Mu program The Nation's Narrative unako waliro mbadde wono omukyala Marion nga tugeza ku bintu tunumya ku mbozi eya Bugiso culture. Imbalo ya mabasaba. Anyway, mpozi ngumaliza njagala bintu no sibulako abatulaba ku PBS TV. Abali bafaabo bolaba balungi nnyo tebera ku bintu no commenting ate ba sharing akuba twagala nnyo nga PBS TV tulawa omutinda tubawa of course programs ezo mutindo ogwamanyi nnyo ate anadala akulevo zizo nazonna mpozi ebigambo ebisembayo abalabe ba PBS TV nze mbe bazalwa kubanga mwekomide ku eno channel era nze Marion muwala w'Abagiso ekyo nkigumiza nnyo ndi muwala w'Abagiso kati nze obubaka bwange obusembayo nkubiriza abami mwena oli eyo wabwe tebannakutayirira bambigenda bakutayirirwa kuba kisingayo obulungi is part of hygiene ate kiri religious faith bannange mugende babatayirire mujjewo obukitizi ate nafe abakyala ennaku zino twagala abatayirire. Of course watu wabadde omukyala Marion ng'agezaako okugamba nti gwe wenna aliyo nga toli mutayirire munnange ojja kubeerawo odibe nga tolina mukazi nga tolina mukyala genda otayirire ofune omukyala otherwise otatayirira ojja kumaliriza ng'oli awo ng'odibidda muganda wange. Anyway nsigadde nze Juma Kiwanuka oba oyinza okumpita Kiwanuka Juma wano ku PBS TV straight to the world. Brand Pasco Sekito watu wabadde ku kamera okuya nti nakutuusako ekifaananyi kirungi atuddemu olunaku olulala naye nga ate kutegeeza nti ntolera okuya nti nokommentinga akusharinga n'okulekinga ate era obeera nti osobola okuya nti nofuna programs ez'enjawulo eziri ku My Daddy Sana. Bye bye for now.